Okay, mukwano gwange omulungi nate nga bulijjo atukomyewo kubanga tugenda maaso n'obujulizi bwaffe bwe tubadde nga tutambula nabo n'omukulu Andrew Kalungi ajja atunnyonnyola biki byazze bayisengamu mu budde bwe bumu ate mukwano gwange omulungi n'okwongera okuyiga naawe okubeera nga amatugo gaggulwa n'amaaso go gaggulwa mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri n'omanya nti yes natwala ekirabo eky'obulokozi naye ntambudde ntya nakyo okuba nga nkikuuma mpaka ku lunaku luli lwe tulidda eri kitaffe bingi bwe tuzze twogerako n'obujulizi bw'omwami ono wabuulirako obumu ku muwanguzi tawanika obumu bwe yalekayo kaakati tuzze okulaba nti ekinyusi kyonna tukijjayo because of the time nti wali abeera timed naye wano tetulimitinga fenna naye njagala okugamba nti yongera okuba nga otufollowinga ng'olaba Good Girl Nutrition's Mom D YouTube channel tujja kuba tutambulira ddala bulungi ku ekisa kya Katonda twebaza Mukama nate atuwadde omwaganya guno oba omukisa guno okuba nti tuyimirira twongere okuba nga tumuweereza ku ekisa kya Katonda era obujulizi buno twongere obuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu bubeereko abantu bangi ebigenda okuba nga busumulula tukomyewo twagenda okuwummula nga nabbi n'omukyala bagenzi beebase mu buliri bw'omukulu nga banaatera okuba nga bafumbirigana oba nga baawasa kale ku lwekyo awe obuliri bwabwe omukisa abaffe Mukama yawe obufumbo omukisa oba nabbi yawe obufumbo omukisa oba bonna ababeera bagenda okuba nga bafumbiriganwa kyandibadde kirungi nti omusumba wo oba nabbi wo asooka agende yeebake mu buliri bwo n'omukyala we nti obuliri babuwa mukisa tugenda kulaba kyavaamu kitya obufumbo bwobwo bwavaamu butya bakyali bonna batutte ebbanga ki ku ekisa kya Katonda munzikirize mwanirize negataako butereevu tubeere nga tuwaniriza mwami Kalungi mwami Andrew tulinye litegeeza eryo lya lugero nabuuza muzee wange nampasitolo yakyo balaba mbabuulireko balamisiza abanyewo ne bassebo amannya gange nze Andrew Kalungi tulinye nze nno bulijjo nkuyita tulinye era bulijjo nnaatera okubuuza Andrew yaŋŋambako taata yali mweru yali mulungi bwobwa naye ngeri gyongambye erugero taata wange liriya lye lyali lya lugero nange namubuuza nnyo nti lino litegeeza ki nampasitoli emu kyobola nti tulina okusabira nnyo amannya gaffe gava wala nnyo kati namubuuza nemubuuza erinnya tulinye litegeeza ki kuba nze neddirangeye naye osanga ebika bingi tibiriimu tulinye naye osanga ekika kyekiriina kiba kyankizo nnyo kiba kyabuziba nnyo nampasitoli bweti nsobola ogiwaako katono nnyo kati yo nti waliwo omuti gw'empafu gwali munene kati omuti gw'empafu omu kyava agamba nti tulinyeeko nabakale linnya tulinyeeyo linaalinnya waggulu walinnya gwe n'awanula empafu zaali nnyingi kati wansi wayo mwannyina n'amugamba ezo zeewanudde kikola kikimala zeewanudde kimala awo wava erinnya tulinye ne kimala simanyi kimala ali oliwuliddeko kimala nawulira lumala kati balina gye bakyusaamu linnya ndi kimala kati oli yalinnya onaaga zeewanudde zikola ki kimala kati muzee wange wati we yaŋŋamba abantu babeera n'ebintu byabwe tugende mu maaso tugenda nga nabbi azze yeebase mu buliri bwe tutandise nno ku lugendo lw'obufumbo kitambula kitya basulamu olunaku lwonna oba it was just nti bazze bawumuddeko okwo katono ne bamala ne beeyongerayo kati waliwo function yali ku church kati kugamba nti in fact katusule n'ewuwo obuliri obufuna omukisa gwaki gw'obufumbo wali osula kumpi ne church kati nze olw'okuba nti wali abasajja bannabbi b'obulimba balaba bakuteekamu ebyembeera yaki ey'entiisa nga buli kyoyogera baagala buvunname buki nti ye muzeeyi so kati bonna nga tewali buki
buzibu era waliwo omuwala yajja nawalooki obuliri nabwe bakanze nasula mu ddiiro omuwala yaliyo mumanyi omuwala mukyala we basona mukyala we bamaze okulangirira kuona omukyala gwe nina okuwasa ng'amaze otugatta omutya gwe nina okuwasa kati we baayingira mu kwebaka nze nensula mu ddiiro ekiro kyoyo kyennyini ndoota omuwala oyo gwe nawasa nga ŋŋamba nti nze mukyala wo gwe noogamba nti olagawa nze mukyala wo kati mulebe kuba nti nali neetaaga okuba n'omuntu nali excited nti mukama akoze eki ayogedde azzeemu esaala zange kati nina muganda ndwanyita William bwe mukubira naŋŋamba Andu tokola ki topapa tomala gagenda kuumakuumako twongere okubuuzaani mukama kati webamira nendoota ekirooto ekirala ekiro ekiddako bwemwala ŋŋamba ntandise okulaba ng'otandise okugenda ebweru naye ne bwoliraga amanya nze mukyala wo olaba nti ebirooto byali byantiisa omuntu mukama waba ayogedde olowooza kuba kutiisatiisa so kati naye niyongera okukola ki omutima gwe ntamukodde mukola ki gupirikinga kulw'ebirooto ebyo ebimeka ebiri bye nafuna nenkubira William nze naŋŋamba nti nkwegaledde saagala ogwe mu nsobi tweyongera okukola ki okusaba kubanga nze kyemmanyi nti eddoboozi lya mukama kuba ayogera liba likkakkamu ne bw'oba nti oli mu nsobi okoze ensobi era alina engeri gy'akwapulookingamu ekitegeera kati mu courtship egyo twatandika n'omukyalo oyo twatandika okugenda mu maaso kati waliwo we natuuka ekiseera mukyalo we nankubira essimu naŋŋamba Andrew ngenda ku Valentine ne mukwano gwange mwami naye kale tewali buzibu naye bwe nali kuwulirira ennina naye olunaku lwabaki lwabwenzi ate agenda naani n'omukwano gwe ate musajja ekyo tekikkirizibwa naŋŋamba bwemukubira essimu nemugaa kyoŋŋambye sikikoze eki sikibayinza oyinza okyogenda ku Valentine n'omusajja olwenaganyina nemukwano gwange n'omuwala muwala wange nemugamba era sikikoze eki sikikkiriza kati munnange wayitawo ebbanga ttono nenvaayo ewaka naye nampulira obusungu naye omuwala agenda ate n'omusajja ku Valentine bannyo kuwa bodaboda naŋŋamba neneyo omuwala gwogenda naye sitojja sobola muwasa si muwala mulungi teri muwala agenda namusajja ng'ate alina omusajja gwene mu courtship yoli omuwala gwe wajja ku kyaki eyajja nayala obuliri n'asulayo oba ono bakuwa mulala omukyala gwe nawasa si yawala obuliri kati omu ku baweereza b'ekkanisa waliwo gwe wagenda mu kyaki emu ennene n'omulaba n'omwegomba oyo nga ye nga twakola ki twayawukana wala nsaba mukama akole ki atugatte ate banteredde waaliwa omulala kubanga omusajja waŋŋamba nti nebwonookoleta togenda kuwasa oli omuwala gwe wakola ki wali oyagala mukama akuwadde ono yes nakuwadde ono naye ngaebirowoozo byange byali kwaliwa oli nga nnyingiragyo mu kusaba n'okusiba kulwaliwa oli kale ate bampadde ono so kati nitandika okubeera nga tandika okubeera mu kubuzaabuzibwa kati omusajja naŋŋamba bw'atyo nti omuwala tojja muwasa omuwala tojja musobola nebinsobera kati bwenatuuka bwe nti ku mulimu nempita William naŋŋamba nti nowandibadde weegendereza ebintu bya Katonda si bwatyo bwakola ki kati ekiro kyozo nnyini ntumaliriza nzirayo ewaka ndeeta ekirooto omusajja ŋŋamba ne byonookola otya onootuukiriza mission eyakuleesa omusajja kyakugamba yali muntu nga tuli katuuti kyava ŋŋamba nti kyobula nti buli wobeera nga ova mu bulokole dde oli kubayo ne bikuzza onootuukiriza mission eyakuleesa nempawamuka kati ze mukuwawamuka eyali yekyangidde okumala nze yakubira omuwala essimu nemuga ku byabaddewo nsonyiwa tugende mu maaso okusinziira ku kiri kyenakola ki kyenalaba mesegi kale tugenda mu maaso
ntandika okuloota omuwala oyo nga ntutte mu bazadde be maama we yafa ng'omuwala mwanjudde mu bazadde be abaliwo ng'abakuza mu kirooto omulala kyava agamba tibanna ng'omuvubuka nga muto ng'ate mulungi twebaza mukama alabika wa ddembe empawomoka eŋŋambako William neŋŋamba Andrew tokola ki topapa kati bwe yaŋŋamba bw'atyo ffe ndivaako tubeera naye nga wonna bantaddewo emitego oli ajja nagamba nakuloosenga okoze embaga baali bangi okitegera nakuloosenga okoze embaga nakuloosenga okoze bwoti nakuloosenga okoze bwoti kugamba embeera nga ntayiziddwa neetooloddwa kati ebyo ebirooto byona omulaba bijja ate bange okitegera bali bwe baŋŋamba okitege kati ŋŋambi awo kati wayitawo ebbanga n'enzirayo gye nali nankubira essimu nangamba obwamubbye ssente tengamba bambi kanyongere okukola ki okubundooza omwana nayinza okubaamu omuki omulamwa okusinziira nga gye tubadde kubanga bentuition muganda nga oli omuwala w'omusinkana n'enjogeraye ogamba muwase nkya aliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti kyogera ku mukazi mwenzi akalimi ke kawoomerera akalinga omubisi gw'enjuki omususa simanyi wali olidde ku mususa oba wali ovuzeeko oba gwate gukawa bulala kati byayogera ogamba kamuwase nkya kati nayogera abanzi b'esente zange sente zange bazitutte kati nentandika okuba ogamba nga bakola engeri yonna gyenyinza okutwalamu omutima gwaliwa neyayo omukyala nkubira essimu wambiriza ka video note gye nali era ku ssimu y'omukyala eyo naŋŋamba Andrew ndeesa ekirooto nga mutuma olitudde ku ntebe n'omuwala nga mutuma agamba ng'akugamba ebiro by'okuwasa bituuse naye ng'oli omuwala gw'oyagala okuwasa tabiriiko atumudde eri yali amanyiiko nti walinayo omulala gwe wali nawako ku bujulizi mukyaki kulugendo lwange embeera yoba tonnabajja eggusa si kirungi kufuuzinga buli kimu olina amanya next move okitegeera kati naye bwebinyimbo babituufu netukobawo yali Christmas season nakomawo ndwadde covid natuukira ku ofiisi yali najeera kati babeera 70 eddoboozi liva mu bbanga awo eda twala omulala nasobola okutegeera empisa zo anategeera embeera ze kati mu bijiibe waliwo abawala basatu bonna batunuulidde waliwo ono owekyaki ennene waliwo ow'omukitongole waliwo n'oyo kati nga kwaya basatu olina kujjako omu kubanga omukazi aba owa musajja omu n'omusajja aba wa mukazi kati eddoboozi eryajja natabulwa twala oyo omukazi eyo anategeera embeera yo anasobola okugumiikiriza kati nebinsobera kubasatu nkole ki twala aliwa naye kyondaba wali mu ddayirema nti n'amaloboozi agaali gakulumba galinga mangi abamukyaki bannumba kati bale n'ebyogera mu nsi y'omu kubanga buli we tuba nga tusaba Katonda nga tunoonya okuddibwamu kyokoma fokasi yo yonna n'endowooza yo yonna ogiteeka ku kintu ebiseera ebisinga n'endowooza etandika okwogera n'olaba nga Mukama ayogeredde ddala kumpi ki ndowooza ate yeeri mu kukola ki eri mu kukwata so kati nendaba nga binsobedde kati nemukubira essimu bandeetera eddagala yafunda bulungi eddagala ebyo byetwakolanga ebyokunywa n'okwenywekeza nga bagenda maaso n'abikola ki n'abindeetera kati we yabindeetera nenkola ki nendinywa nabinywera ebbanga nno kati neŋŋamba ono andeetedde eddagala yandeera nga ye mukyala omuki omutuufu kati tutandika okubeerawo kati waliwo omukyala oyo ennyini kati neŋŋenda waliwo gye nagendako eyo emunyonyo kyenva ŋŋamba nti Mukama bino bintu oba obirimu njagala kulaba kabonero kati mbavayo yaliwa Sande yalina Christmas season Christmas ewedde nesinkana omukyala naŋŋamba nti
Nimbe Andrew nalose ekirooto ng'oyina omwana gw'ogenda okwambaza empeta naye ate yamaze n'otamwambaza n'ogamba awo sigenda muwasa buli kyenva nsanyuka ningamba omwana wange tawasizza mukyala oli bw'aba agenda okuwasa kyenva mubuuza mukyala ki nangamba oli bw'asooka okuŋŋambako olw'ekkanisa ennene ningamba kyandibanga mukama tansobola okuddamu ki zenalowooza mukama addamu essaala zange kati neekola ki mba ndi awo omukyala oyo yennyini eyaweza ka audio mukama yamugambye yaleese ekyoto nga ebiro byange byokwasa bituuse mba ndi awo yajja misinde ku makya bwe yajja ku makya kyava ngamba nti Andrew leese ekirooto nga mukama bagamba mukyale mangu era bakozesa yagamba kakati kukyala mangu kyabanga yade mukyale mangu tayagala kulwawo ko emulwawo ebyo bigenda bayitako kyayingeri yantiisa ninga kati nkole ntya nayina obuseveni wange gyali $5,000 ninga kati ngenda kukola ntya kwekubira omuwala najjirawo eyajjirawo nemugamba nze nina $5,000 sinayi kyakkola nagavampe kubanga era omukyala yajja okungamba nti nno ebiro bigenda kuyitako yajjira mu kaseera kaki kantiisa ngangamba bwe siikikole mukama agenda kumusobola n'ebiro bijja tukola ki tuyitako kale nze ndiogyemanyikana nafunanga okutya maaso gaani ga Katonda nze ndowooza nti mukama yakola ki yayogera mbanga yayitayo ebbanga nankola ki bamuwa $5,000 nabo muwa $5,000 bagenda atandika oggula ebintu kati ngenda ewali beesi wange naye mubuulira nga tewali buzibu tujja kukyala naye wayitawo ebbanga nankubiremu ku baganda bange nankubiremu ku baganda kusaidia mama wange kati nga munenga ngamba kangende ne babeesi bange nga tugenda mu kukyala bwe twagenda mu kukyala nga twatwala ebintu bikali akasawo ka sukaali twalanako omucere n'ebiralalala nga tugenda ew'omukyala Kanyanyaawo twakyala e Kanyanya ebintu byali birungi ebyabire okubeera ebirungi nga tumaliriza bulungi nga tuvaayo bwe twavaayo nze ninzirayo ewange ng'ebirokole bwakolaki bwabeera bwe naddayo ewange ninzira mu maaso mu kunoonya mukama n'agamba agenda afune ebbaluwa yaki y'abazadde n'agenda bwe yagenda ofuna ebbaluwa y'abazadde n'akola ki n'agireeta kati bwe yagireeta tugenda mu maaso etteekateeka zi miitingi zatandika nezitambula bulungi twazikolerawo mu kibuga wakati kati mu kukola miitingi ezo waliwo ekyaliwo nti bakama bange bajja ne bateekamu ssente mu kuteekamu ssente netandika okuteekateeka embeera y'okwanjula ssente zisooka zeesibamukko awo simanyi ssente gye zaava nezirabika bwe zaamala okulabika waliwo omukyala akolera mu kibuga awo negwebuuliramu ku nsonga yange nemugamba n'omukyala bwe ngenda okuwasa saawa 7 ogwekiro aba ku ssimu ku makya akeera ku ssimu buli kaseera abeerako ki ku ssimu ayogera n'abantu balala ogenda ogikubako ng'eri ku WhatsApp ningamba naye aba ayogera n'abaana nangamba bagamba nti ekizimba kinogere eddagala nga tekinabakola ki nsajjuka kati nemukubira essimu nemugamba omanyi bw'oba nga nitugenda kufumbiriganwa musabe y'essimu bikole ki omukyala omwegendereza azimba ki amaka ennyumba ye so mulimu essaala ze tuteekeddwa okukola naffe abaana ab'obuwala n'omulenzi yennyini nti bw'oba olaba olina eddaala mukama w'agenda okuteeka bisabire bwe buba bufumbo ng'onaatera obuyingira mu busabire obeereko mukama byakola ki byakwawulako because single life is totally different from the marriage life. The reason being that single life you can do each and everything you want. You can chat with any friend you want at any time. Those who are abroad, wesanga nti time difference tataringa ene wamwe bweziba musanvu eweri misana bweziba nga kiro eweri misana. So the time you get to chat ne mugamba kino ne mukola kiri
kati mubaamu wowe preparing n'oyambazibwa omwoyo w'amagezi oyo olabe nti ofiitinga mu kyokola kyogendamu. Kati nze ordinary nkiyingiddemu nampulira nakyo nkyagala ekyokubira omusajja atuukiridde mu maka kati nga munnange ye eva abeera ku ssimu kati omukyala n'aŋŋamba Andrew omukyala mukulu nnyo mu kibuga awo n'aŋŋamba Andrew omukyala mugambe mangu essimu agikole ki agyesonyiwe enamugakolo yasekalaga Andrew kati essimu yeekulemya omutwe kale njagivaako bwatyo Musega nina mchana nali mutwebe omukyala omukulu kyeva mugambe yagiva katusabe ole ye ina byakoze byalaba ng'omuntu omuki era nga leerudde mukwano gwange nti messages yalabanga wakati yayogeranga yalabanga tezikola ki tezikwatagana ati munnange tugenda mu kwanjula bwe twagenda mu kwanjula nga tukola omukolo gwali mulungi nnyo bwe twagenda okwanjula nali manyi nti agenda tutwalawa Masaka kyava gamba kubanga ffe twali ready naga tugenda kulwanjulira Amatugga mukaga tatafo omuki omuto konze kaali ata waayo abyamuzala yali takyali yali gyali ninga ndowooza nga bomanyi nti yakweyiya muzeeyi wa muzala yali gyali Masaka atatawe yali wano Kampala ninga kyalo kyabwe Masaka kyotereera kati nakola ki nitwanjula mutwamala okwanjula kwe gyatambula bulungi nekwaliko myezi kuwaki wansi kati bano abalokole bannange bano abalala nga bwewunya myezi kuwansi kati ekigambo nga bwe nogamba great ekigambo nga bwe nogamba nti ono omukyala ayanjudde Andrew nga kiriko linnya lya mukyala yekka kati mukyala Nsereko introduces David. Yes. Kati nga kuliko David's introduction. Yes. That's all. Yes, that's all. Kati abaaliwo ne batonka okola ki? Okwewunya. Why is it during his introduction? Yes, abaaliwo batandika okwewunya. Kati mu kwewunya mubiri sitabikola ki? Sitabifaako. Twatwala ebintu kuba ne ssente zaasigalawo balance. Kati omaliriza sadda wantu olamanyi nga omutima gwange teguli ki contented. Teguli contented. Kyemwali musuubira mugenda mu kwanjula omu kyemwasangayo ng'ovudde ku kyerinnya nsuubira nti bagenda kusuusuwa kubanga gwe wali omukolo ensonga omukolo lwaki gwaliwo. Kati kyemwasuubira okusangayo kyemwasanga enteekateeka engeri gye baali babategekedde. Enteekateeka yali nnungi obulungi naye enteekateeka ejja ekyokubeera ennungi nti taata w'omuwala yeetayagala kukola ki? Kuswala. Kati ffe twasanga enteekateeka yatambula bulungi nnyo naye wano mu kidaala wano ekigambo kiri kyekyatabula abaki abantu ate n'okuba nti music gwe baakubako yali wansi kubanga abantu bajja bangi okusinziira ku level yange bye nayogerako ku mwangu sitawanika byali bingi kati yawulira nti ngenda kwanjula kyamukwatangako nayagala gyakole ki akonfaminge abantu baali bangi so ntukola ki bwe twavayo mu kwanjula nasula wa muzeeyi wange naye nga ninayo sinaba kukola ki kumatira bwe nasula ewa muzeeyi wange tuba tuli awo enkeera yaabo ku makira byankubira essimu neyeebaza ng'omuntu ow'empisa abeera bale kujja abantu basanyuse bale kuleeta bintu byonna babyogera neŋŋamba kati ndabika nfunye omukyala ateredde kati enkeera yaabwe olaba akozezzaako abawala abaakumenyanga omutima kubawerekerangako bagenze mu boyfriend naawe ng'ofunye ekikyo ku bubuka. Kati enkeera yaayo twogera ku ssimu naye bino obutebe mwaleese bino tebugenda kukola bulina kye bugenda kukola enkeera yaalwo buli yali akwebaza kale ebinsobera yali akugamba obute waliwo tuta obutebe ente zaali nnene tezaali bbiri nga bwegaganula kugambye zaali bbiri twazibwa na kaleero awo nemutwala ente kati kuba n'omu yatwala ente teyavaayo ku mukolo
omukolo gwali mulungi teyavaayo yeewunya n'agamba muvubuka gw'okoze omukolo ente zaali bbiri nga nnene kati munnange ng'omuwala nkubira enkeera naye asuubira nti nze simanyi oba wanguweeye bano abanywa ennyo amata era bebuukaagamu kasita otuuka egundi ekisolo n'obuuka okuddaawo omanyi ffe abasayidi eyo ente ye tuzijumbirira ddala tumanyi kyava ŋŋamba nti omuntu yazibaguzizza mpe ennamba ye addemu azikole ki azizeeyo azigule kumbe taata yange akola ki awulira kyava agamba ye abantu bazibu omugole tetuba na kuweza wiiki bakubira kutunda nte zaabwe oba yali alina ssente nga ziwera manyanga yali yeetaaga ssente kati gankubulire waliwo ekintu middeyo ntushi kyosobola okukola nga muzeeyisireko tamanyi nga tekiri wammwe ezo nte mba saagala kumanya nze nakoze eki byammwe nze nazireese nakuwadde yes naye kati ogamba nti okubira nze kitegeeza olinga agamba byewakoze tebyakoze eki tebyabadde mu makulu yeddabi yange yapiikingirawo n'amanya nti ono omwana katusabe naye bati yayogera n'akola ki n'asirika nekinnumya omutwe naye kyali so challenging and disrespectful because singa mukadde kuba ayagala okutunda ente oyinza okugamba nti mutuleetedde ente naye tetulina we tugenda zirunda tusobola ozitunda ne tugulamu ekintu ekyomugaso ekirabika ne kigamba muwala waffe munaye yayanjula ekintu kyaliwo ekiti naye ate si kunkubira nze yaleese ekyo mulaba tewakikola tatange n'akiraba n'asirika nekintabula nnyo kuba onavayo najja mubegayirizi nekintabula nnyo kyantabulira ddala netumaliriza netuvaayo netugenda mu maaso n'okuteekateeka emikolo kati mu kuteekateeka emikolo gy'embaga omusumba ono sijja namuyita musumba omutume yeeyita omutume najja ku kyaki emu n'atuconnectinga ku musajja kankubulireko kama nsaasire nti abannabbi b'obulimba bali mu kkanisa ate mwetukola ki mwetusabira bali mu kkanisa mwetusabira kati batwala ne batuwandiisa mu kyaki oyo omusajja ne yatuconnectingako bamala tuwandiisa mu kyaki ne batwawula abameka anti endiga bwe zijja okuŋŋaana mugiramu neki n'emisege nga gyerimbisa embyoya by'endiga kati mu kkanisa mw'obeera yesu okulokoka kirala n'okusumululwa kirala n'okukyusibwa kirala kati omuntu ayinza okujja naye nga tageti ye yakutagetinga oyo eitha musumba eitha omuweereza gw'alaba ow'amaanyi oba endiga kubanga ensi gye tutambuliramu tulina ensi ey'omwoyo n'ey'omubiri ate zonna nga zabuliwo ate zonna ziri powerful kati mu nsi ey'omwoyo gwe obanga amaaso go maggavu gaggaddwa obanga mazibwe n'amatu go nga maggavu tosobola kuwulira na kulaba ye oli asobola okulaba mangu nnyo ekiri ku n'akuconnecting oba n'akidisconnecting kati y'ensonga lwaki ogambye nti bannabbi b'obulimba basimbye amakanda mu kkanisa zetusabiramu okitegeera abaconnectinga kati olwo kati anconnectinga ku mwami ono kati omwami ono atwalayo gye bagenda kugattira batuwandiika batukola batya kyava agamba nti tebagenda basomeseza ne mu lukale nga bagamba nti kati waliwo abagenda okwanjula okuwasibwamu eyo wiiki baaliwo nga peya zaali ndowooza nga 3 nga ffe tuli bakumeka bakuna ne tugenda basomeseza walala ebanjawula ebantwala ku Salama Road naye Andrew ebintu bino byonna ebikutuukako ng'omusajja omwegendereza wali tosobola kutuuka n'ofumintiriza n'otandika okugula amaaso n'ogamba naye lwaki batwawula agenda okutugatta mulala ate atusomesa naye abe mulala lwaki batwawula ku kibiina kye tulina okusomeramu
Okay. Kati was your case so special like that? Kati nkiza wali eri ku bannabbi b'obulimba ogambye bakulengera. Yes. Kati nze nali simanyi kiki ndi mu Bwakabaka bwa Katonda. Okitegeera. Nali simanyi. Kati wano oyedde omusajja yali yampambadde obwongo. Endowooza yagikwata. Yes. Nalinda kugamba yali yankwataddewo nga kyagamba kyetukola ki kyekiri kyegete nabbi w'obulimba kasita akufunza aba akumaze kitwala kisa Katonda kujjayo kati nga buli kyagamba kyetukola ki kyetukola natusindika essalaana webi ow'omwami w'omu mwami natandika otusomesa kati batandika otusomesa natugenderera wakumeka wakuna abasomesa ku by'obufu. Yes. Kati mwana muwala ng'atandika okuŋŋamba abateekateeka mwana muwala ng'atandika okuŋŋamba nina taata wange ayagala okungulira mu mmotoka taata wange oyo nno mugagga naye ayagala kungulira mu mmotoka konze yegga kirungi kati naze mmanyi taata muki mugagga. Yes, nze mmanyi taata mugagga naye ate munya taata nge waba ayinamu taata woli ayinamu kiba kirungi ensanyuka naye mugiggwe tujja funa tukola ki otupaakinga nyumba gye tubeeramu erimu kiki ekikomera kaze kale nga nsanyuka kati limu omwana we n'alwala mwana wange w'omukyalo oyo yali olwedda alinayo bw'alwala tugenda kati nankubira neŋŋenda mu ddwaliro nagenda mu ddwaliro naye atuufayo ebbiri taata wange yagikoze eki yagisasudde gwe mu mbeera eyo yonna yonna n'okutambula kwewatambulamu okucakala kwewacakalamu walinayo omwana wavaayo nga mutukuvu yanna naye akaana kamu yagamba naye simanyi gye kakola ki gye kali tokalaba naye nga omwoyo mukama wange yayogera naye omwana ki nze kye nazuulamulabako balinga babiri nabazaala mu bakazi bayaayi naye nga beolaba tufaanaga abaana banfaanana naye nga bamaama babagabagaba so ngenda mukama akole okwagala kwe abagaba basajja abalala baliyo naye endala bakuyambako bakulabirako yerimaado omulala omu mu bayimbi owamanya nnyo wano sijja mwogera. So that means you have. I have but I don't know exactly. But bange muligenda kudye yes kati nangamba nti no tata yasasudde bill nina Rena naye kedini nekaza nesi na bakufuna ki tena sente ng'omusajja ayagala okulaba nangamba tuwali buzibu tukola ki tugenda tukola mwana yaddamu n'alwala ko teyaŋŋamba kwolwo mukubira mukuyamba nga tonankulira ko munange omwana mulwadde ali ku kitanda tumaze ennaku bbiri nga biki ebiruma omwana simanyi era nentuukayo omwana nimugamba lwaki ojjo toŋŋamba aŋŋamba naye nga ngenda kusunguwa tata w'omwana yali taliiwo tata w'omwana ali bibi kati munnange nga ŋŋamba embeeza kibye mwetaaga natwagala ebbaketi biki nga banyibeera mu ddwaliro ayinamu obusente nengena nembigula lobigula mbibaleetera bamuganzi nenze namba kale tunawuliziganya enkya nanga nebbiri yonna bweyakoze eki yasasuddwa koze asezalanga ate wamaanyi ati munnandamulabako mukwanjula ate bifo yali yaŋŋambako nti alina kuki ku ssente kati kadize nalowooza nti alina tata mukulu kumukwanjula enalowooleza nti kati kasente noza kakola ki kali kati nkujjira katutuuka eno betusoma betukola ki kati limu wakyalimu birthday netuuka birthday bwetuuka kyaba ŋŋamba nti munnange birthday yange yakoze eki yatuuse konze sina kyengenda kugulira ndeka sina ssente nze nakyogera bwentyo naye nze naye kyengenda okukola ki okukola kati wali omuwala wange akola cakes yemukubira nemugamba nkoleyo kakeke wekati nebwekati oyo omwala wenyini eyawala obuliri bakamula juice gwe bapinga oyo muga nkamulirayo ekikalita ttano kaki juice nali ndina nimukukola up country nenkola ki nemukubira esimu nebamusindikira cake awo kusanise twebasinkana nemubagulanya akadola ka juice kati omukyalo nemuga temumugamba gyali mugweko buki bugwi kati munnange
nga babireetera nga omuwala aba ali mu kutegeka bali mugira nga bamugamba happy birthday. Bamukola ka vidiyo. Bamukola ka vidiyo ne bakanzirikira ng'akaaba n'okukaaba. Ng'asanyuse nti was a surprise. Ne ngamba waawo abanga akoze ku kino kigenda kunnyamba. Kati nali ngenda kukomawo waggulu nga nina okutambuza zi budget ez'embaga. Kati nankubira nga ndi ku lubijaawo. Era mugamba ndi ku booda. Tokola ki? Nja kukubira ekiro ojja kwogera ekiro. Very interesting kyamalako plan ekiro ky'olwo mukubira essimu nga background waliyo omusajja akolola. Okakasa. Esaawa 6 gwa kiro. Mwabagenda ofumbira. Yes. Wali wataatawo. Waliyo omusajja akolola. Okuba yali yasizewa. Kutalina kwate sidewenti. Nsooka nsiriikirira. Yangamba abeera mekka. Bose ne basisitala abamu tebabeerawo. Nsiriikirira. Nga omuntu gwa surprise. Kati namanyi tugenda kwogera biki bingi ng'abaagalana. I was so disappointed. Owulira akolola. Bwamugamba nti tokolola. Kati we nali yakolola nsooka nsiriikirira nti ninaasirika. Andi mubuuzi. Genda okulya omuntu yaggalawo oluggi. Nga ye. Kati ye yaggala oluggi nankwira. Nangamba lwaki otidde? Otidde ki? Koze nti mpulira atufaayo. Najjako essimu. Abali yali bo bajjase ng'otandise bubira ki? Omanya omuntu gw'otutte. Ngoba kwaliko TV kati. Nze nategeera. Kati nembera nentya nnyo. Ngamba ate kati ate ono. Kati ky'omutima ekola twa. Anyway, bwabaawo ekintu ekitali kituufu. Yes. Omutima gwakola ki? Kye nali nsuubira ku birthday gye nakola nali nsuubira omukwano okwogera mu ngeri ya relationship abaagalana. Naye wafuna kirala. Nafuna kirala. So enkeera yaabo tugenda mu ddwaliro kuba baali bankebera. Ne bansaana ndi mulamu kubanga naye scenario nali nagana okugenda mu ddwaliro. Nga wagana okukebera. Nagana okunkebera kubanga nali ntya. Wali weebuusabuusa. Nali neebuusabuusa. Naye nagenda mu ddwaliro eddawaaze ne bankebera nga ndi mulamu ne ngulumiza Katonda. Okusinziira ku bye nayitamu. Kati ne batugenda ensambya. Final test. Tuzitwale mu kyaki. Ebankebera nga ndi mulamu. Naye ng'ebyo tusanga kankusese. Omukyala ali ku ssimu. Nga muli mwenna. Buli omu ng'ali ku ssimu. Nze siri ku ssimu. Nga tetulina kye twogera. Nga bakuwa time. Nga tewali kye tugatta wadde. Kati ge maka g'abasomyeko. We tuli osanga omwana alina tab alina essimu n'osanga taata ali ku ssimu maama ali ku ssimu even on a dining kati osanga nammwe ensoma yange nagibagamba naye nooli tezikonda ebigabulizi ko niyo yasinya what? Senior 3 anti kati fe abawala